Oh, we still have... Olwaleero minisita w'ebyokwerinda Kiryowa Kiwanuka lwayanjulidde Paalamenti eyawamu ekiteeso ky'okusindika amagye ga Uganda mu lwannanda lw'e Gaza okukuuma emirembe. We are a member of UOC, just like we are IOC, just like OIC, Organization of Islamic, but we are also members of the UN. So we are going under the UN auspices. Ono ategeeza Paalamenti ng'amagye ga UPDF bwe galina obusobozi obumala okukola omulimu guno. Kiwanuka abuulidde Paalamenti nti okusindika amagye mu lwannanda lw'e Gaza kyakuyambako okukuuma ebyokwerinda ku nsalo z'amawanga amalala olutalo obutasajjuka. But it's not the first time we have done the right thing. And for how long are we going to be in this mission? We are there for peacekeeping. We are there to keep peace. When the peace comes, the mission is complete. Nti era kino kijja kuyambako n'okulinnya obutujju ku nfeete. Kyokka ono agamba nti amagye ga Uganda okugenda e Gaza gagenda kusigala nga tegalina kyekubiira era nga gaakutambulira ku mateeka agafuga ensi yonna. I want to inform this House, building on what he was presenting, that in the structure of the UPDF, we have a full-fledged international peace support training center, single. This is a center well supported internationally. Adopted. Those in favor say aye, and to the contrary nay. Those in favor say aye, and to the contrary nay. The ayes have it. N'ensonga y'okusasula abajaasi abagenda okukuuma emirembe nayo bagitaddeko omulaka. Tetwandigibaddeko na buzibu naye tubadde twagala nnyo tusooke tutunulire ku terms of deployment kwe bagenda okuba nga bakolera nga batuuse mu kitundu ekyo ekya Gaza. Nani ali mu agreement ni UPDF era nani ajja okusasula UPDF terms and conditions abaana beffe kujja okutambula nga bajiri e Gaza nediriwa. Abasirikale baffe bakuteeka kw'embeera ez'obwenkanya ez'eddembe si byakubeera mu lutalo kubanga tubagenze kutandika olutalo. Yamba ku balala abafiira obwemage bwe bati nga bwe mulaba abantu abasafaringa obw'entalo. N'olwekyo it is very important UPDF tugireke erina kyereetedde Uganda era kijja kunyumira abannayuganda bonna. By laying the agreement, we shall ensure that whatever facilitation or whatever is supposed to be given to the troops is being done. The CDF has a purely no corruption policy in the UPDF. Minisita w'ebyokwerinda mu gavumenti y'ekisiikirize Joseph Sewungu ye si mumativu n'okupapiriza n'ensonga eno era ategeezezza nga Paalamenti bwe bagiguddeko obugwi. Speaker alina obuyinza obukola alteration ku order paper naye nga tugamba tuweeyo obudde kubanga eno deployment si kufa kwokka. Deployment yene erimu ebitundu bibiri, erimu kibayita peacekeeping n'okwenforcinga eddembe. Bino we bijjidde ng'embeera mu kitundu kino yeeyongera okusajjuka olw'okulwanagana okugenda mu maaso mu lwannanda lw'e Gaza nga bannalukalala ba Hamas bakyagaanye okussa wansi ebyokulwanyisa so nga n'eggwanga lya Isirayiri likyagenda mu maaso n'okkuba enfo zaabwe.